Binlagu side ze Kalungu era nga timu nene nnyo gye tubadde nayo abasobodde okubaate nga balinyidde Musai Binlagu n'aba family n'abenganda abantu bangi nnyo benengeddeko bannabyabufuzi abakozi ku radio ez'enjawulo naddala mu Masaka balengeddeyo okuvaako mu kibuga Kampala abayimbi bonna abasinga basobodde okubaate nga baze ebitongole ebyenjawulo abakwataganya firimu bonna basobodde okubaate nga babaddewo ndabyeko omubaka w'e Kalungu abaddewo omukulu Sewanyana Kayemba Soro MP n'abantu abala bangi nnyo abali mu entertainment enteekateeka egenda ddala mu maaso nnyo ono nno ye mutabani we ng'ali mu kwogera nga buli wetugendawo ne bakulaba bulabi ku mulyango nga bategera oda zaffe nga batandikirawo paakinga twebaza nnyo mukama ayongere obagaziiza nebaza general nalweiso nga singa teyaliiwo singa wewaawo tutwalituuse paaka eno kubanga nze wenakyukire wakana nimba ku ssomero nasanga banyanzimbye ate tusimanyi kituufu kyali kimuluma batambuziza amalwaliro ag'enjawulo omukyalo omu natukubira essimu omukyala muta Sophie Love nga tugamba nti yafunyemu engeri yakonekitirizeemu n'abakulu ab'enjawulo okuli balamu magari ne batukira lweiso adota yali muwala we yalaba sitori yaffe n'akwatibwako nnyo nalukinga out gye bali batukwatako ne batwala nakasero ddwaliro ly'amaanyi mu Uganda balina ebyuma ebirungi so basobola omukeberera netwategeera kyekyali kimuluma nti yali nsiko dali bamukebera kyatukuba wala kubanga treatment yetandikira nikusejera etuuseeko batandika nakufumita kidomola mu lubuto wano bamufumita ekidomola okusobola okufulumya amazzi era kyamutraumatizinga nnyo afuna ne hallucinations oba okulabikibwa oba okulaba ebitaliiwo era ababingi nayogera bingi era yalimu yalikirivu nnyo era kwolwo abamukufu ab'emitima eminafu twaloza tasobola tusimatuka naye mukama yasobozesa okukiyitamu ekyo natukuuma tukiyitamu esobola obbaawo era paka abasabe batukanya tugamba nti ajja kwetaaga okyusizibwa ensigo wewaawo bantu bangi abavaayo kubanga abannayuganda mbamanyi nze nga abantu ab'ekisa abantu abawamu ab'obumu era abantu ab'eddembe n'essanyu oba abantu bannayuganda bavaayo bangi abasoba ne 50 nga bali wiringi okuba mama wange ensigo naye okusinzira emitendera gy'amalwaliro omuntu bw'olinako oluganda mugandawo oba mutabaniwo oba taatawo yaba alina omuntu asookerwako nsaba bwekigana mu famire awo basobola okufuluma ebweru so mulakiraba ekyo nakwatibwako nnyo era nensaba mama wange muwe ensigo nemusaba yakikiririzawo yayamba omuzadde yenayena kwanze kumwenyininyiniza yamusaba ti muwe ensigo nangamba Fred kasooke tugeze kasooke yebuzeeko alabe so nemulemerako nnyo nemulaga nti ekibi ekiburimu ekikirimu ekyo muwe ensigo nkimanyi nti oba bakuggyemu ensigo tugenda sigala kyekimu era oba okugenda funa okukosa tukose era ogenda beerawo kuddagala nemulaga nti bisaki mukoze nemuvumya nti tusobola okubeerawo kasobola nga togenda mudwayo buli kaseera ebiddagala tusobola oddimira tekirina buzibu kwatyo nakkiriza nebatukolako tests enakaseera tests zali very expensive nebazola nti tuli very compatible nga tufaanaganya buli kimu era nga otekawo omusaayi gwe n'omusaayi gwange ekyawugana kozi yali DNA nawo naye mubamu eyiye wewaawo twagenda twali tunagenda India kaseera ako India bali bagigadde so netukoordinatinga n'omukyalo omu amutadde nati namukasa abeera Taki natugamba nti Taki balina amalwaliro amalungi era basobola otujjanjaba
ne tuyengeri gye twakunganyamu ssente n'obuyambi bwammwe banayoga ne mutukwatirako ne Subaru family ne tuzikunganya ne tugenda ettaki ne tutuuka mu ddwaliro tutuufu fena twali tutidde batujjako babayi balina ziddamu okukakasa amalwaliro agamu gaba n'emitendera gyabwe n'emitindo so ku mukino gw'eddwaliro baba balina okuddamu okukakasa nti bebakebedde byabadde bituufu so we batukebera basanga nti era kituufu tuli compatible tisobola omuwa ezigo era sobola okukola transplant ensigo yange nemuyambira ddala naye obulwadde bwe bwali butuuse mu butuufu amazima amalwaliro gaffe wano mu Uganda otuuka otegeera ekikuluma ekituufu nga olusi akiri too late kuba wena tukira omufuna tulabitukira ogenda nakasero ogenda ettaki ngabamusisa amalwaliro ag'enjawulo amalwaliro nga mukaaga ate amalwaliro getuyita ag'amaanyi mu ggwanga naye tegasobola amanya kituufu kyali kikuluma paka twagende nakasero nibatutwale ngaogenda ebweru twagenda ebweru nga kiri too late tutuuka eri bagamba tasobola kukola transplant kubanga waba transplantiza ensigo ye abagenda westinga ensigo y'omuntu agimuwadde nga tegenda muyamba myaka gisukka 2 oba alina ebyuma ebiri advanced okusinga ffe basobola okutegeera nti kati ngeri kidniyo gye functioningamu egenda malawo bbanga bweriti so batugamba tejamuyamba ensigo yange mangi muwadde tejamuyamba myaka gisukka 2 neso waliwo option ya dialysis nasookera ku dialysis witnesses abantu ku dialysis ab'enjawulo nga amazeeko emyaka 11 so that means dialysis yasobola omuyamba okusinga transplant so n'olwekyo batugamba kiri gye muli bagamba pesente tuzaagala sobola okubakolako transplant nemugenda oba musobola okuddayo ewammwe nemukola dialysis oba dialysis yemu tukkiriza mukama kire yasazeewo netudda imami yenadda e Kampala nensigalayo n'omwami bamwita Hussein ye president wa community y'ettaki yaba na Uganda ettaki omwami ono nanyaniriza ewuwe nembeera naye nanyambako nenfuna omulimu kuba sente organization of funds mami nadde e Uganda natuka nabeera n'omukyala mutama Malina ne Uncle Geoffrey bamuliko nga nawange ono yali kisomero so netubeeraawo ngangezaako nga zenfunyeyo zemuweereza naye ngaera tusobola bba na mirembe nga kubanga omuntu omulwadde nga alina chronic esaawa yonayonayona yadde tuba tetukyagala nesaawa yonayonayona oba omusubira okuva ku maaso so nabeerayo nga ngamba okuba mama wange bambaawo nga sifunye budde kumujjanjabako wambaawo nga sifunye budde kumuweererawo yadde twatubaddewo ffenna akabanga naye muli nenumirizibwa engamba kanzire Kampala ne mama wange mukama yayengejja gyo tubeezaawo olwekyo namalayo mwaka mu ettaki nenkomawo bwenakomawo mimi nemunyonyola nangamba teweraliikirira mukama takola nsobi katubeerewo mpolampola tutadde e Kampala netubeerawo abayimbi abanamawulire bajjanabadde tebatusuulirira nga wayitawo ngaomwezi nga baddamu nabo bakeberako bagamuli mutya nga tuli mu mbeera bweti nga bajja bakola story emikwano gye egyenjawulo nemikwano gye ddala egy'omunda ezitasobola kwerabira kwebaza nga bambeereddewo nga si mu sente kyokka si mu kubawo kyokka nakiven spiritually kuba badde mukyala mulokole nga bakola conference calls buli kiro saawa 9 nga bakungirizawo n'omusumba waabwe musumba Asha babeera mu bangi liko Anti Farida Anti Angel naye n'abasabira nga tubeerawo mulamu ogw'okwegumya n'okwegumirako so bwenadde e Kampala tubaddewo paka kati mungeri nga tubeerawo ku donations ez'enjawulo abantu b'omu diaspora famire zaffe ziri mu diaspora abamufamire nga bali mu diaspora n'abannayuganda abatulaba ku mikutu egy'enjawulo nga bafuna obudde obaoliawo omuntu aweerezayo emitwalo 4 nga zibayisa mu wiiki obaoliawo omuntu aweereza emitwalo 3 nga zibayisa mu kubanga treatment gye twaddeko ebadde very expensive nga dialysis tugikola emirundi 2 mu wiiki every week tunogera mudala emirundi 2 ng'ogera mudala emirundi 2
at least no spending emitwalo abiri buli mulundi bw'ogenzeeyo at least oluusi musanga complications ezisingako kubanga neno kataka gyasibye ofune mutudde si ebadde esinga obubikuzi yali afu era fesinzeko the strongest storms era fesinzeko ebizibu ebisingako yabadde obulumi obadde busingako awo naye mukama era abadde amuwangazza nga era naffe tukumira ku ye ebimu ku bigambo byasibyeyo okuŋŋamba esaba etugamba ne Isaac atuli mudwaliro awo etugamba kulira eddoboozi olunaku lwenyininyini olwo naye nga yali fine at that point ngasa bulungi ayogera bulungi yali ku dialysis yali ku kyuma atugamba kulira eddoboozi liŋŋambye nti togenda kuddamu kuyimbira nsi ogenda kuweereza tukolaba ku kigambo kyayogera ekyo kulenkirowoozaako nina okukkiriza kw'amaanyi nti atudde n'awamu ku bakulu eyo mugulu gy'agenze. Aya basi zezimu ku embeera nga bwesobodde okuba ate ng'etambula saidi z'ekalungu okuziika omukyala gwe bayita Evelyn Lago oyo nno abadde mutabani we abadde amubeerako ebbanga lyonna. Abayimbi bangi nnyo babaddeko olunaku lwajjo ewuwe era abayimbi bayimbye ebimu ku byabaddeyo olunaku lwajjo byabadde bwe biti. Ono yabadde Alien Skin. Embeera bwesobodde okuba ate ng'etambula abayimbi kutegeeza nti babadde bangi nnyo saidi z'ebujuuka eyo olunaku lwajjo nga omanyi Evelyn Lago yategeeza abayimbi bamuyimbire tebakaabanga wadde n'akamu n'omukyala eyakava mu bbato yabaddewo. Ye mukyalo oyo Shiba Kalungi naye yabadde nkutegeezezza nti omukulu Eddie Kenzo Federation yonna yagimaze abayimbi babadde bangi nnyo.
kyanoma nnyo jjajja gwe tumuliramu galumyansi ono amuteeke mu nfu esiyoobweza akabi ku geto za jjajja godi gyakasiba gyabamuteeka. Thank you very much. Tosooka genda kuba olina okutuyimbiramu akayimba k'omwoyo. yemu embeera bwe yasobodde okuba ate ng'etambula Ivin Lagu